Okyala bw'okwanjula n'embaga. Maureen.
Maureen okusaba kwagenda twebaza Katonda olw'okuba nti omukolo gwo gusobodde okubeerawo omukolo gusobodde okubeerawo sibe kiri ebintu bino byonna mbirawo mu maaso gaffe ebireeteddwa wano bireeteddwa mukwano gwo sibe kiri koza amannya ge yaani otyo abireese lwaki abireese lwa Maureen okukkiriza ebintu bino tubirye oba nedda lwaki nnyabo omukwere mu ngalo omwana wange badde manyi nti weyagenda eri yagenda eddiini yamugwamu Katonda kitaffe Katonda omwana Katonda omwoyo omutukuvu tukwebaza olw'abazaana bo abaddu bo b'otambuza olugendo oluwanvu nga bajja wano ku lw'omwana waffe ate nze muzzukulu wange Maureen tweyanziza tweyanzeege mu biga by'omutima omulungi era tusaba Mukama Katonda abakuume abawe omukisa buli muntu yenna alina kyatodde ku bintu bino amuddizeewo musera era Mukama nga bw'agabanga bw'ali ow'ekisa era ajja kubaddizaawo buli muntu yenna anakikwatako kibeere kya mukisa gy'ali ab'ennugu baveewo abalungi be baba basembera tokwata ekintu kya muno n'okitwala ng'okitwala mu mutima omubi era bakikuwa okirekawo abo ab'emikisa abantu abalungi abasabira emikisa amaka gano be bagwanira okutwala ebintu bino tubisabira bibeere bya mukisa ne mu bulamu bwaffe mu Yesu Kristo Mukama waffe. N'agamba gendera mu motoka eyo ogende ekikeeka ebulebezi tweyanzeke oyo mumazi amina muko nasembera 3 2 0 nawe tonsobaza kulinda naye gwada mukwecho kwakula mukole bwe muti kati kyosiza muwe mukwasi kati ekubyo okupenye gwokwasa mukane bali kwiranga mukula Delta TV tukole nkagala nnyo tuli wanene obusiika nga tulina omukyalo omuzungu obwedda tubuulize eri nga twakoleta ebusiika ne tukekalagala ne bagamba mugende eri ekibuli ye wali omukolo gw'abagage emotoka ziyise wano nga nene nga nyingi bannaye mwe balikola mukolo mulungi Kitiibwa kya Mukama mwebale kubeerawo mwenna tuli basanyufu. I'm happy, I'm very happy. Mukwano ate sebo oli otero Nebaza Mukama. Yes, it's been what a very wonderful time. Yes, very excellent. We're just grateful to God for everything. Mulabonye myena nyala ataleka tabadde na stress ukikoze otasebo friends, God, yeah, and especially having a beautiful wife. Yeah, that's what it takes to survive. Na yakange tala ulamba sinyaze gade gagenze nga ye yayaka. Kitiibwa kya Mukama Sharita. Ngojeko bulungi bo kiki ekikuwanguza mukwano. Ekimpanguza kibadde kisa kya Katonda abadde Yesu. Tebadde mulala mpozi n'omwami wange okumukiririzaamu. N'okumukiririzaamu kyova tutuuse ku makulagano. Ndi musanyufu. Kale. Mwasinkana ludda wasebo kijjukira. Of course. Kana kibebi kino. Yali birthday party ya mukwano gwange, and it happened to be nti yali mukwano gwange. Babayita. So the chemistry was automatic. Mwaba serving a cake. Naffe twali tuzze byaffe. Era nga tutudde naye yali atudde eka nga nange ntudde nseka. Olengera. Nemanya nti yono
Walaba chikolu. Kino kyennyini kyolaba kati. Baby. Yes. Wamulengera mukwano. By the way, nange weyandaba nangamba nengamba wow. Nangamba what a handsome man. Nebaza Mukama kubanga oba tobisuubira kubeera namusajja. My husband is a blessing to me. Yes. Yes. He's my dream, he's my everything. By the grace of God, tweyanziza buli kimu tuli basanyufu Sharita, webale kujja, webale byonna. Sebo, biche bikuletedde okutwala mukyala we bagamba kamutongoze. Sokera ddala ng'awo omulaba. Ng'awo omulaba sweetheart wange. Ali consistent. Okay. Ostegedde ali consistent nti waba alemedde ku love gy'alina n'omuntu. Ye muntu gwebabeera naye nga ali very stable, very consistent. So it's exactly what I need. Ate ekisingayo bulala ono omukazi ayagala Katonda. Asaba, asiiba, awaayo n'ensigo. Seriously, savings day. Yeah, she has her own savings. Naye nagamba Mukama nti oliswaza obumu obwo era akikoze. Akikoledde ddala. A moment kyakasinze okusanyusa ssebo ku mukono gwo. Mukyala nga abadde very pretty. Agenza okuvaayo eri neŋŋamba Gabriel. Mukuba akama kati bakuleetera akama seba weetegeke. 1 2 3. Nange nalabye Adamu ng'atuuse. Yegwe yajja n'ekitangaala n'ojja wenzikiza mu maaso n'ondaga ebyewala. Laba nno yajjawo ekitangaala. Ani asinga okwagala munne? Yenze. Mwetunuulire tulaba ani asinga. Mwetunuulire. Of course yenze. Naye akimanyi. Tamanyi ngeri gy'omwagalamu. Akomewo ddi eka? Leero ngenda naye. Lwaki ogenda naye leero? Akooye manyi akooye kati njagala mutwale mu honeymoon ey'okukyala ey'okwanjula. Obeeka gy'otya enzikiza ogitya? Njagala tugende mu honeymoon ey'okwanjula. Nyabo bakutwala. Abeni buwama bakoone. Sharita, manyi babaddeyo eyo. Naye empeta yiino ate n'endala zikyajja ey'obufumbo obutukuvu. No way. Yenze mukyala omu bw'ati. Taba ku Delta TV tukole nkwagala nnyo. Empeta namugamba munange Maureen. Kusibiddawo paka binaku by'omwezi. Abalikaago. Wow. Look at this life. Don't know where it's going. Kabaka tumagira kukozo wano kutuka what you say.
Bagangala ba Delta TV programu ya feno ey'okwanjula n'embaga ewedde era nga tugamba nti gwabere agisubidde osobola ogenda ku YouTube Sharita's Show ate ddiba mu lunaku lw'enkya olw'Emmande naye nga okwanjula n'embaga ye programu gy'olina okulaba abagole emikolo bagireeta ku Delta kubanga bakimanyi Delta erabibwa okitegedde nolekyo mwebale nnyo mwebalire ddala abagole okutulaba nga gomesi nzija ku Sharita's Bridal be bansibira akatutwa kano kado bakayita penso katutwa bakatanka katono nga penso ne kajaba n'empulya nga nkewulira nkaagala nawe osobola okukasiba n'okola ki n'onyuma singa ojja ku Sharita's Bridal kuba tulina salon section tulina gown section ate ne tubeera ne gomesi section waliyo traditional attires zonna omuli ebinyankole byonna biri omu nningo z'abaana ababuuza okulaga mikolo ku TV cake decoration buli kimu teeka omukolo gwo gwonna mu lunaku lumu ate nga tusomesa n'abaana enviiri wano wendi Okay, nasina bakugamba wano wendi nakoze ne Shafik, thank you so much. Atera nenkola ne gundi ne owemamba nganze Kizito Dani. Mwena mbatumiddeko atera nga ali mukulaba TV yegwe. Yona gy'osinzira okubeera ng'oli mukulaba TV mukwano. Webale nnyo webale ddala. Akati no munnange mbeera wanene ku Malakai Ecology for kirungi nyo sokolerawo reception y'embaga, birthday party, surprise buli kimu okikolera wano n'okujja n'okyusaako ku mpewo n'olabako obeera otya mu kibira kuba wano walinga kibira naye owulira akawewo akalungi ate nga buli kyakulya wekiri. Akati namukwano nkugamba ebyokulya byange byatuuse dda bannayo bantandikirewa nka ku magezi ntandikirewa bannaaye abafiishi ne program kegwe embeera namunjira basinyangu asooke malize embeera ntunasinkana ndaira simba lero bino byenjogera byakumoyo tobola omutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo